Kati wayise ebbanga nga basente b'ebyalo tebalondebwa nga n'abamu abantu babakowada olw'emize gyabwe so nga n'abamuvunaanyizibwa baabwe babusula ddasako n'okubwerabira mu nkola ya gavumenti ey'okusembeza obukulembeze mu bantu oba kiyite decentralization mu tteeka lya 1996 etteeka lino lyaba basente b'ebyalo obuyinza okusala emisango egy'engassi kyokka nga bangi etteeka lino tebalimanyi era nga buli musango n'emitonotono bagitwala ku poliisi olw'obutamanya. Musango gwonna nga gunaatandika kuba gulina kutandikira ku LC1 bwe kubanga guganye tulyoke tugusindike ku LC2 bw'otuuka ku LC3 nga tokkanyiza na LC3 kyayogedde oba ogendawo omulamuzi gubayita chief magistrate. Musomo guteekeddwa b'ekitongole ekirwanyiza ky'eddembe ly'obuntu ekya Human Rights Awareness and Promotion Forum abakulembeze b'obukiiko b'ebyalo babanguddwa ku ngeri gy'oyinza okutuuzaamu kkooti z'ebyalo naddala ku misango emitonotono omuli agyabo abakayanira abaana abakayanira ettaka abakayanira abakyalo oba abaami n'emirala egigwa mu kkowa eryo. Chief magistrate etteeka lino limugamba nti alina okusupervisinga LC courts. Twakizuula nga abakyala abaana abantu abakulu abakuze mu myaka abakadde abakyala n'abaami abatalina ssente banyigirizibwa ne bagobebwa ku ttaka oba oluusi mu mbeera ezitali za bwenkanya. Kino kigendereddwamu okubayamba okulaba nga bamalawo obutakkanya ku byalo olw'ensonga nti kkooti ebiseera ebisinga ziremererwa okuwulira emisango nga gino so nga giba zisobola okugonjolwa ku byalo. Waliwo kituyita subsidiary courts, ekkooti ento akati mwe muli ku ezo zimu ku kkooti ento nga wola magistrate court. So obanga osaze omusango nga LC oba ogusaze era judgment eyo oba olina giwegenda okweyongera ekozesebwa. Omusomo gwetabyemu bannamateeka bakulembeddemu omulamuzi w'eddala erisooka Wakiso Martin Sikiria amyuka akulira eddembe ly'obuntu mu kibiina ekyo Edward Mwebaze ne Farida Nkyayimana nga bano balabudde basente b'ebyalo okubeera n'empisa wamu n'okwewa ekitiibwa mu bantu be bakulembera. Meya w'e Kakiri Muhammad Kiseka yennyamidde olw'abasente b'ebyalo abajingira ebiwandiiko naddala ebikwata ku ttaka ly'abantu n'ekigendererwa eky'okufuna nga n'abamu bafuuka dda babuloka b'ettaka wamu n'amayumba. Abasentebe abamu bakola omulimu gw'akayungirizi naye ng'ate ayagala okulamula abantu. Endagaano ez'ekikanga ekyo ssentebe eba temuvunaanibwa. Omulamuzi Kiri asomesezza ku mateeka kyokka n'ategeeza nga bamu ku bakulembeze bano bamenya amateeka nga balowooza nti bo bali waggulu bwago era n'abalabula nti basobola okuggalirwa. Kibi nnyo kkooti tegenda banyigirako eriiso okulaba nga LC1 yakoze ekyo lwokuba tumanyi nti abantu babeesiga ate mu abamu babalonze ebisanja n'ebisanja tebaagala batuusa kiba kitegeeza weesimbu naye kati ate n'odda n'okola ekintu kifaananawo bwekyo. Omusomo guno ngusanyukidde nnyo nga twesanze nga LCs nnyingi ezibadde tezimanyi kyakola. Kizawire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.